Wadde okimanyi nti n'enamba y'abakazi abasinga tebamala nga balina abasajja. Okumala as in coming. Having an orgasm. Wadde okimanyi nawe wabeera ne mukazi munne. Kati nga weebuuza lwaki enamba yeeyongera. So it's just like a simple orgasm. Simple? No, not just a simple orgasm. No, because I think like you can talk about an orgasm with your man. No munyonyola nti because ulakwa nti mwe mwagalo kikalubya. Ffe twakula nga tuli mu secondary school batugamba mbusimaya omukazi oyino nnoonya ka G-sport. Sima oluusi omulala bw'omukwata bw'omukomba mukutu omulala bw'omukwata. So why doesn't a woman like me and you are seated here, you just tell me kasuku bw'onkwata wano obeera omumase. Naturally some men bo babeera bifaako bokka wekidda mu sex babeera bifaako ekasita amala abamaze. But then women ate n'omusajja ne omugambako ekintu bayinza okukola ekintu ekirala, you may talk about it and then nakola something different. Naye omukazi agenda kuwa obudde cause herself naye kennyini ya understanding other female anatomy, so kati abeera amanyi obeewa okukwata, you know. Yeah, but where someone touches for you, I don't think it's the same somewhere someone can touch for another woman. Well, so literally it's more like also what a man goes through to go chobeera olowooza oba because mwembe mubeera bakazi it's easier to open up. Not necessarily it's easier to open up, but yes, of course it's easier to open up, but then wali abachala however much they open up to their men do nonsense. Yeah. So kati nekireetera abakazi abakyala abamu babakazi abamu bawala abamu okugenda to get fulfillment elsewhere. Yeah. Ngobadde okimanyi nti most married women wano mu Uganda balina ba girlfriends. Most married women. Huh? Amanyi ensonga eri nti manyi wano Uganda tebakkiriza biki mateeka, so things are private. That's why most people don't know. So in Uganda tebakkiriza bisiyaga. So kati women are doing it underground. Yeah. Okay. Wemba nyina sente. Omuwala baba akwana muwala munne. Omuwala era asigala era bamuteeka mu ssente. Ate mwe olaba abasajja tebateeka mu ssente nnyingi mu bawala. Yeah? Omuwala teeka ssente mu muwala because they have to look good, they have to era abawala oli balaba abasinga nga banyirira ne mugamba kano kasire queen nedda bakazi babe bateeka mu ssente. So kati we have every reason to worry. In other words, yes. We have every reason to worry. You people think that your fellow competitors are men. Nedda. Bakazi. These days. These years. Kati abawala beekwana batya mpisaamuko tuwe ekifaananyi nti omuwala gwe baali bakwanyeeko. Obuuza jjaka kabuuza Kati good, thank you very much. Gwe baali bakwanyeeko. Hey. Take me through. What did this girl say to you? You're there seated, you're drinking. What do you usually drink? I like Nederberg, the wine. Yeah. Nenze. Okay, what did they? Nederberg. Yeah, the wine. Okay, nze abawala abali bankwanye kunze wojja okunkwana ngenda kugamba njagala nnyo sente. Because me I love money. But I love money. Njagala nnyo sente. Ogenda kujja onkwane ngende nga njagala nze kunywa Nederberg oba ya sente meka in some place webikulema. By the way, bankwana, I play along. Bebakwana. Hey. You play along? Of course, because why not? Binyuma okwanibwa both genders. Because I don't attract just males, but both males and females. Nae. What do you mean by that? Like ngabonda ba like? I'm beautiful. Like you. Ndi mwala mulungi mpesa ekitiibwa wotambula nange okuletsayiza nga tambudde ffenna ndi mwala mulungi mbanja kuweesa ekitiibwa ate nga nasazeewo okunyuma nyuma. That's so evident. So kanjogere ku last encounter yange. Nina WhatsApp group emu gye nalimu nga mulimu abawala abamu, you know, omuwala nanneegomba nayagala n'ebifaananyi byange naye nga alabika bulungi. By the way, she was hot. She's still hot. Nanneegomba nanjagala n'ebifaananyi byange ntandika onyumyawo mpola mpola.
naye ali mu US. So nankwana nange nengamba omanyi nga nina obudde bungi. So I started flirting with her nga binyumira. Alina sente ze. Let's say I want to go somewhere, she books in advance. Nangamba, baby, now we are now baby. Baby, you want to go to this place? I made a reservation. You go for like spa, you go for dinners. Inexpensive restaurants. Nayenga yasasudde ali eri. Wemba nyina kyenjagala nga mpeereza sente. Nze njagala nnyo sente. Naye sente wezakendera nadduka. Now she's not bringing the money anymore. Not bringing, but waliwo yagenda ka maaso nabeera nga takyampa nnyingiko nga bwe yali ngazi. Nadduka emisinde tolina kyongamba. So twakyawagana tetunaba nakweraba face to face. Nera ne bwe yajja nengenda ne mulaba. Naye yankwana bwatyo. Naye ne mukuula okitegedde. Then waliwo n'abalala abamu ajja n'akutuuka n'agamba manyi I like you. Mamwera we mukwana abawala. I like you, bichi, can we be friends? We batyo. Then nembera wa friends ekivamu nga maybe you're something else. Oba mwagala nga you just keep the friendship, like you maintain it with that. Nze nyina abawala abamu abajja because they confide in me. Naja nagamba Sasha, bana have been depressed. Namubuuza lwaki mbu relationship with what? Ngomusajja mazeke me. Now I'm going to try out dating girls. You like trying out? No sanga ate that percentage banji nokusinga banene abazaalibwa nga bo baagala abawala bannaabwe. Okitegedde? So there are people who are born nga baagala abawala bannaabwe. Hey, nga emotionally and sexually ali attracted to. Momanyira bumanyize nammwe. Kola research. Momanyira bumanyize. Naye nze kyemanyi wano mu Uganda, let's say like ku 10 abantu those that were born that they are emotionally and sexually attracted to women balinga like 40%. Then baneno kangamba waba byesibamu balinga like 60%. So basically from your submission it goes down back to the money. The reason why abawala bakwana bawala ekitegeeza rumors etuwulira bulijjo nti asiyazi balina sente kitegeeza ntuufu. Abasiyazi balina sente kuba bazinoonya tebagala sininga mirundi ejanga bwe nakugambye you can't sin twice. Agenda kukuba ekipoota akole kinga tayagala kusininga twice. Anoonye sente aziteeka kirisiti muye ne mu muntu we. Naye abantu ne balowooza waliyo ebitongole ebiwa abasiyazi sente biki. No. Nga gwe obeera eyo ng'olina sente zo. Waliyo abawala balina sente. Muwala. Ayi bintu byalavu bizibu. Waliwo omuwala g'okwala n'omuteekamu sente zo. Naye oluvannyuma n'otunula n'ogaana naye omuwala ono mutaddemu zino sente zonna. Sivudde wa nazifunye ntya. Naye nga sebo omuwala asomba emitwalo 3, emitwalo 5. Bayagala kino eno n'okimuweerawo. Wagamba ayagala kiri n'okimuweerawo. Yeah. Ensi gye tulimu nkambwe. Nenga abasajja ne be baleeta tteeka nga bakutte wansi ne waggulu. Nze tteeka terinkwatako. Nenga ekintu ekireetedde lesbians okubeera nga bangi abawala abasinga bamenyeza emitima ate nnyo. Naye ate heartbreak eziri mu ba lesbians bannange. Even lesbians have heartbreaks. Terrible heartbreaks. Omusajja wakumenya omutima gumba bana omusajja wakumenya omutima guma abeereyo n'omusajja wo funa omusajja omulala. Lesbians can break your heart and you be like what wali abawala bamu abese n'okwetta. Fenga tulowooza oba yesse byaki. Mwenga mulowooza mbu yesse. Omanyi people come to conclusions these days. Mbu yesse lwa musajja, yesse lwa depression. Depression eyo nga stress ya relationship stress omuwala mumenya omutima. Era nze munnange abawala bagambye let me try out lesbian relationships. Musigaleyo gye muli mu basajja. Musigaleyo banayita musala musigaleyo. Me I will tell them basigaleyo. Cause bali bemenya emitima okufaako obufi. Like do they cheat on each other? Started cheating. It's like a game. So you move from a man cheating on you to a woman cheating on you. Isaac, let's say you're my girlfriend. Netukyawagana. Sigenda kera kumacha no tekijja kunewunyisanga nkedde kumacha nenkulaba te nemukwano gwange Shalom nga mweyagala okufaako ofimbadde nga mu relationship ng'ey'emyezi 3 naye ate nga muli balunaku lumu.
ekitegeeza kati bino bye tulaba oli ayita omuwala hey bestie hey girl hey girlfriend bestie never ride or die my ride buli wawulira ride or die duka misinde abawala kaso abantu wa tips wano bw'owulira omuwala nga beyita ride or die duka my bestie duka manya twini bano batu ate bane batwini Isaac when they post my twin you know babira should I say something in Uganda? It's a little bit vulgar. Soko chinkuba akama wano. Sigenda kalichogera. Ate n'obuzibu ate we buli. Olaba, let's say like these straight people, the straight girls, the straight. Because people have this saying of spaghetti is straight until it's wet with here. But like the straight girls, ogenda mukwana. No mukisinga ko katini nga yayide banaga bawala mwagaza chaba wala nga yayide dayo wende and then they say they are straight like afterwards like what okay okay. There are some parents who actually do not care as long as the child is happy, and there are those parents in this Africa of ours, Uganda. Yes, they are there surprisingly. Because there are very many parents to lesbians abagamba umwana nkasta msanyufu kasta simufu banji, and there are those agamba mzadde wange sijja mugana so kati abajja kwegana ati banayenze siri for life afunayo mukwano gwe kati kangezemu nefunayo mukwano gwange kasuku we pose as boyfriend and girlfriend nga sagala kumlumya mzadde wange like that negane paka kuwulira bubi nenga eri mbeere eri nga nzemanyi. So but for you toyina buzibu na muwala kukwana anatayagala kastabera ne sente anatayagala kwanibwa nza maze nkwa I like being spoiled ate sikastabera ne sente mbamu ne katesti nkwana nga atoli mulungi togenda veri olwokubanga oyina sente za tonkwana ngoli mu binedda kwana ngoli mulungi nange nyina test yana abazze bankwana nabeera balungi. Yeah. So girls are hitting on girls. Not only hitting, but girls are in relationships with girls. Yeah. People propose. Even recently, some couple proposed. Yeah, like I saw it on the internet. Yeah. And it was a beautiful thing. Actually, I was like, oh. Personally, I was like, oh. You know, like, beba money, it makes them happy. Nengaze tonkwana nga toyina sente oba oli muwala oba oli mukazi tonkwana nga toyina sente. Money. Oba ndi mwavu oba ndi mugaga sente. Yeah. Ate sigenda gana muwala nkwana nga mulungi nga alina sente sijja gungana. Yazirya. Kati awo omuggyemu oba tomugyamu? Wemba omwoyo w'abannungamiza. Omwoyo wannungamya nga mujjamu. Oba tannungamiza nga nzirya paka nga talina kafunyemu paka kuwulira bubi. Kasita ekirungi abawala basinga bakwata mpola bambi ebintu byabwe bya mpola mpola. Mubadde mumaze ne Fika ebbanga ki? I met him on August last year. Alimba seyagala ngako naye ebbanga. Ebiseera ebyo yali alina luyimba ki? Banana, but I don't think for many people there was no it. It was banana, yeah. Yes, nga omanyi muntu ng'akubye akayimba. Kati yali waluli oshegera kubanga ze mabegako era bandaba mbadde nga mu ghetto nga ndi ku haso shegera. Bwe mwatandika okweyagala n'omuwasa oba? No, he came my home. So after that, he stayed our first day, second day. So the first day was like go and come back. Then end of that time, I saw like he was not moving at home. Yeah, and me, I was like I can't chase him. So we start to stay together like that. Yeah. Fika Gaza alina omwana omuto gw'atambula naye. Oyo mwana wuwo ne Fika Gaza oba? No, he's another man. Naye nga wuwo? Yes, mwana wange. Awo bashuga mami batwesibako oshegera sirina budde bwabwe baveeko. Naye ng'omumanyi?
nyinza okuba nga mumanyi naye nga sirina budde bwe bumwogerako kati kuba kati abo bashuga mami oshegera. Fikikazi atuuka atya okutwala ebintu byo okuva mu nnyumba? That one I don't know, because that time he's shifting. I was not around. I was this side of Luaf on his house. So that time I see like guy treat me bad and many boys at home. So like I was not free. So I decided to be at this side of Luafu. Then I left him there in Luziga. Yeah. Okugamba ku kyokutreatinga bad otegeeza ki? Yali takuwa mmere? It's not about Mele. Like he abused me, he beat me. Yeah. Alimba. Ebbanga eryo lyonna lye mubadde ne Fikgaza kuva August paka kati newe mutuuse okwawukanira wali tomufunanga muko olubuto kubanga mukulu tugambe girlfriend and boy? Yeah, I got Nalufuna. Then he was treat me bad. I got miscarriage. Yeah, I got miscarriage. The pregnant was for 3 months. Baniga bange banteeka mu ssente, bataano bange bano bendi nabo wano banteeka mu ssente kuba bajja mu bivulu byange ye tanteekamu. Eno ennyumba gy'ogambe wa Fikgaza eruwafu gye wateranga okubeera ya Fikgaza oba nayo yiyo? No, it was for Fikgaza. But we have a plan like we can open there as a spa, massage spa. So he told me and I put my money there. I opened the spa there. Then end of that time, like so I leave the work. So I decided to move some of my stuff. Yeah. So kwegamba mu njogera ennyangu obadde sugar mami wa Fikgaza. Ngo ogamba badde ng'omuteeka mu ssente gw'oteeka mu buki? No, it's not like that. I was just helping him as my boyfriend. Yes, I was supporting him. Baniga bange banteeka mu ssente, bataano bange bano bendi nabo wano banteeka mu ssente kuba bajja mu bivulu byange ye tanteekamu. Because it was like asking me money for renting another house. Then I told him like landlord is going to pay one month, that is 3 million. So means right now we shall look another at least a small house, at least for 1.5. So we agree like that. So after that was asking me the money. Then me I refuse. I say already landlord is give you how much? 3 million. Also you can top up what is there, what is missing. Eh? So for me him tell me like that. Yeah, nyiga. Like even he broke me everywhere because I stopped to do what? To add money for rent. Iyo nesogera naye